Wano wennyini embeera entuuse ne updates biki ebyo ebigenda maaso mu nsi yaffe tekako ne mu nsi endala zonna ze tuli interested okumanya biki ebigenda maaso. Olunaku olwaleero nzize n'emboozi ya Love Mercy. Mubadde mukimanyi nti no Love Mercy ali ku nguudo essaawa zino, as in she is on streets n'abaana be. Munnange Love Mercy ono agobeddwa mu nnyumba ebintu bye ne babikanyuga ebweru, era nga mu katambi ke ngenda obbateera wano kalaga nga mukazi watto ali mu kupoocha, ali mu kaabira ensi babeere nga bamuyamba. Babbi n'abaana be ne bavaayo ne babaako kye bagamba ensi, ne babagamba tubalabye nga muyamba abantu bangi nnyo, tusaba naffe muveeyo mutuyambe. Wabula jjukira bano be bantu be bamu abayogerwako ebbanga emabegakaawo nga Love Mercy ali mu lutalo olumu n'omukyala Don Asia adi mu kutrendinga essaawa zino ez'olunaku olwaleero ng'agamba Love Mercy lekeraawo okukozesa abaana bo okusaba abantu ekintu kino kikyamu. Ebyo byonna ngenda kubanga mbibatuusako, naye guess what, gwe yeetaaza okunkubirako nabaterawo enkola ennyangu ey'okunkubira nga weeyambisa Instagram. Imwe mwena abagala okunkubirako Instagram page yange weringa eriko Sheila Adita page. Bw'oba tomanyi wakunzuula osobola okugenda ku YouTube channel yange eno yennyini n'ogenda mu about, era ojja kulabawo kasimbo ka Instagram gwe kakwatemu kagenda kuleeta direct wali eri ku YouTube channel yange. Wabula ng'ate gwena atanaba kusubscribinga ogenda kubanga osubwa ebintu bingi nnyo, because nze nabagamba wano source information weetandikira. Oli waddembe okubeerako, oli waddembe okugiyitako, naye ate nga kyemanyi nti this information you really need it as a person. Kyenkusaba subscribinga, okwate ku notification bell buli video yonna gye tukuteerayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo sweetheart. Ate era teweerabira kubeera nga commentinga comments zammwe nzaagala nnyo, nziraba ate era nzisoma. Wabula ate era nga kyenina obbagamba big up on yourselves mwe mwena abalikinga abakomentinga mukola ekintu kirungi nnyo. Njafunayo akade mbeere nga mbakolerayo video nga mentioninga amanya gammwe mwena abaparticipatinga ku videos zange. Without wasting any time njagala mbatereyo obutambi buneno mubeere nga bubulaba. Ate era jjukira kwendi ku social media handles zange endala zonna nga nkozesa Sheila Adita page wali ku Facebook, nga nkozesa Sheila Adita page wali ku TikTok, Sheila Adita page wali wennyini ku Instagram, Sheila Adita page wali ku YouTube. Kuno kwennyini kwe tutudde. Katusooke tugendeko mu butambi buneno tulabe embeera ya Love Mercy ate era tubeere nga tukomawo. Banange tusaba tuyamba tukutera tugenda batugabye mu nnyumba tetulina ssente. Banange muzira kisaye naalyeyo mujje mutuyambe kati tetulina kyakuzaako gye tulaga tetumanyiiyo. Muzira kisaye tuyambe banange mujje mutuyambe. Naye bwenti wenvudde mu nnyumba bangobye baana mwenze simanyi gye ngenda tteeka ebintu byange. Simanyi gye ngenda tteeka bintu byange, nze simanyi na kumanya baanamu. Esi bwetyo munaye kambitwale mbiteeke wa maama wange bibeere wabu. Nga tetunnaba kubaako kintu kyonna kye tukola obutambi obwo kandowooze nti nno mubulabye bulungi nnyo, naye bambi owulira otya gwe ng'omuntu naddala mu mwena abagala Love Mercy. I know very well nti abantu bangi nnyo naddala abali waneno abanfollowinga ku platforms zange zonna endala mwagala nnyo Love Mercy olw'ebintu byakola. Love Mercy ono yaddayo e Uganda ku bintu ebigambibwa nti nno ekyeyo kyali kimulemye, era ng'agamba okunaaza omulambo kyamu affectinga nnyo nga ye omuntu mentally, physically, emotionally, era kyekyamuviirako n'okuba nga adduka mu kiyumba paka yogayoga paka mu ggwanga lyaffe ya Uganda. Yagenda okudda Love Mercy nga tayinawo yadde n'ekikumi. If I may ask, wano video wennyini wetandikira kubanga Love Mercy yamala mu Saudi Arabia sente ze yali akola yalinga aziteekawa. I know a lot of people mugenda kuba mungamba nti sente because ayina abaana yali awedira abaana ayamba mama we n'ekintu ekirala. Here is the point, nti ffe bankuba kyeyo sente tuzimalira nnyo mu bantu baffe ne twerabira obulamu bwaffe. Sigamba nti abantu bo toyina kubawa, abantu bawe, naye weerowoozezaako gwe kennyini nga injini weetaddemuko amafuta, weerowoozezaako ku mbeera yo ogenda kuva ku kyeyo. On top of that, odeye waka you have nowhere to start from. Toyina wakubeera, toyina mulimu nti ogenda kukola, tosobola kubeera mu ggwanga Uganda
nga tokola n'olowooza nti nno obulamu bwo bugenda kutereera oba ogenda kutandika okuyingirira ebintu by'obwamalaaya kwetunda ku basajja bakuwe ogenda kutandika kusabiriza ogenda kubeera mu mbeera eno eya lavumasi gye tuli mu kwogerako wano wembasabira bw'obanga oli mu kukola naddala eno e Bulaaya tuula nnyo okole bajeti yo omanyi otya bw'ogenda okugabanyamu ssente zo nonti nti nno buli kintu ekyetaagisa mu ggwanga Uganda olw'okuba olina abantu bewalekayo ogenda kubawa mpaka ddi ate gwe weetegesa otya mbadde muŋŋamba nti wonna omala okwetegeka ogenda kutandika okubayamba ayagalayo omutwalo osobola kugumuwa naye si gwa buli mwezi si gwa buli lunaku wonna ogugaba buli lunaku ogenda kusigaza kijjukira you're on a 2-year contract which contract is going to be to get to an end okomewo ewaka ogenda kutandikirawa ekyo nno nkirekedde mmwe bankuba kyeyo mu bitunulemu wabula ng'ateera tetugenda kukoma ku ekyo tuzze n'omwami wa Don Asia yavuddeyo n'asambajja ebigambo ebyavudde mu mukyala we n'agamba lekerawo okulimba ensi in the name of popularity lekeraawo okulimba ensi olw'okuba nti nno oyagala abantu bakwatibwa ekisa osobola okuyisaawo kyoyisaawo naye nga tolimba nsi era n'amubuuza miliyoni 5 z'oyogerako wali okola mulimu ki mu ggwanga lino erya Saudi Arabia we all know nti nno Don Asia yali ayingiridde business ezimenya amateeka ez'okubba bakadamu mu nnyumba z'abakama baabwe n'addamu n'azitunda ate era me adita bino si byogera nti olw'okuba simwagaliza because talina kyali yankoze nze mmanyi ekyeyo kye kitegeeza kozi ntambuddeko tosobola kukwata ssente miliyoni 5 mu something n'osigala ng'oli munako unless nga oyina obuugi upstairs katugendeko mu katambi ka bba wa Don Asia ate era tubeere nga tukomawo musimanya nafiirwa miliyoni 5 mu 5 musimanya nayina ennyumba nayina ekibizinensi nga mulimu abaana 3 mukwano walina kampani ekikazi kyogera abasajja muwasa naye baaba mbu simanya nafiirwa miliyoni 5 mu 5 mukwano wali okola mulimu ki mbu simanya nayina abantu benalindabirira abantu benalinzijjamu ssente 3 abo abantu 3 bonna wali obasuzaawo walina apartments ye Big Joe leero nzize kuba wa level nakutereeza ejjo bye yayogedde ku yawadde nalabye video ze kuyabadde kwanika tikalakata ng'agamba yalina bizinensi ng'omwezi akola miliyoni 4 ekyo bulimba bina byayogedde ku TV tekuli kituufu ebisinga alimba asobola okujjayo proof y'ebigambo byakozesezza byonna n'agamba mbu yalina bizinensi ng'akola miliyoni 3 omwezi gumu bwe guti mukwano walina mulimu kyogo ezo miliyoni 3 zewali okola omwezi bw'oba ng'omwezi gumu wali osobola okukola miliyoni 3 n'emyezi 3 erina gyali gikumala okuva ku kyeyo nga tosobola kumalako myaka 2 ng'oli ku kyeyo ezo sente ziba nnyingi bizinensi kyeyo gye walina ereeta sente ezo walina bizinensi kyeyo gye walina nga eyingiza omuwendo gwa sente ezo nomala waliwo kibayogedde n'ogamba mbu wafiirwa miliyoni 5 mu 5 miliyoni 5 mu 5 ze wagambye ze wafiirwa zaali bizinensi ki yali bizinensi kyeyo eyo gy'ogambye yali mu sente ezo zonna nze bizinensi gye mmanyi teyingiza ezo sente nze kuba bizinensi gye mmanyi ndala nenjagala kumanya kugwe bizinensi gy'obadde oyogerako ebyo bya bizinensi sandibigenzeemu nnyo sandigenze ku paati ya bizinensi sandigenze mu okulimba ko walimbye ebyaki ebya kampani ekitegeera naye walimbye mwana ne TV ze Uganda zalayisi muinvitinga just bafere bu TV bwalayisi ne muinvitinga omuntu musimanya ndi star oli star of what shows that you are star musimanya ex wange
byanziba lwaki ontambuza mu bantu ompita omubbi bannange nze omwana wa Naalongo nze gw'oyita omubbi waswa nze omwana wa Naalongo nze gw'oyita mbunakubba nze omwana wa Naalongo nze gw'oyita omubbi okukubba mu ngero ki nga saagimanya Doni Asia wagenda okutuuka e Uganda nga toyinayo yadde n'ekikumi nengezaako okukutegekera nenkupangisiza ennyumba nenteekamu ebintu byonna ebyali byetaagisa kitege bwe namala okupangisiza ennyumba nakupangisiza apartment ennyumba gye nasooka okupangisiza napangisa emitwalo yali ya $75,000 nasasula oba emyezi 3 $75,000 nasasula myezi 3 oba banzijako $3,000,000 eza rent myezi 3 ennyumba nengisettinga nga wali ogyagala nenteekamu buli kimu naye by the way waliwo ekintu kyenjagala okudirectinga by the way nga tuvudde ku story y'ennyumba olina ekintu kyogenda kugamba abantu sente z'olyako zizo bwe ziba nga zizo ani azirina era ani azikuweereza olina ekintu kyogenda kugamba abantu sente zendyako zange sente zampaako zange bwe ziba nga zizo wamuluga okuzikuwa oba ye talina bwetaavu alyoka azikuwe oba talina biruzi alina kiryalinga okuba nga azikuwa lwaki owaayiriza lwaki kyogera bintu nga bwe birina kubeera oli mu kuyimirira oyogera oyogera ebigambo mutwalo mulimu 2 ebituufu oyogera ebigambo kakadde mulimu kimu ekituufu nenge ebisigadde byonna olimba bulimbi toyina proof about what you're talking about ebintu byonna byogera toyinaako yadde proof teri kyoli mu kwogera ng'olina proof yakyo naye ate nze bwe ntandika okwogera with the proof byonna mbirina osimanya nalina na Saudi Arabia nafiirwa $5,500,000 wali okola mulimu ki gwe wali okola ezo sente wali okola kinazo ku kyeyo ezo sente nnyingi okubeera ku kyeyo ne wozifuna mwezi gumu ekyeyo kite kola exit da mu nsi yo Naka akatambi kabba wa Donasia indowooza mukalabye bulungi omwami aganye n'agamba for me it's a no for me Doni Asia ali mu kulimba abantu and we all know nti nali mu kulimba lwansonga mulimu abantu abataswala nga for them they can speak each and everything as long as ebintu biboogedde bagenda kubanga babifunamu and of course yafunyemu omulimu nafunamu abantu abagenda okumuyamba ABC and E wabula nga ate nga nze adita nina information gyengenda okuteeka wano eno egambibwa nti omwana muwala Doni Asia alina omusango gw'okutta omuntu tugenda kwogera ku musango gw'okutta omuntu ogwa Doni Asia immwe mulowooza Doni Asia yatta omuntu era waba yatta omuntu tubadde tusaba Doni Asia oveeyo weetonde kubanga ku fayiro yo kwennyini omukyala Fulofiga yagambye ekyabadde kirwisizaawo omusango gwa Doni Asia kwe kubanga yali yatta omuntu n'aka akatambi tugenda kubanga tukabaleetera mubeerenga mukewulirako wabula nga ate era tukyali mu biki ebigenda maaso mu ggwanga katugendeko mu butambi ate natukono abawala abato naddala betutwala ku kyeyo mbasaba mukolerera obukadde bwammwe kino ekikaze ekikadde kyali kyesiiga sigida wano ne mbagamba nti eyo sigida teri kwalaali bukyanga kifubutuka Saudi kiri kuno kiranga bibaala na gye baliira mbizi nti mujje mu musomo gy'obuseegu ne sigida tekimanyi gye yadda mukolerera obukadde bwammwe otuuke mu myaka 4 ng'osobola okubeerako n'abaana bo mu nnyumba yo sikubeera nga bana bakazi abakadde oyina abaana 7 naye nga tomanyi buli omu gy'asula ku myaka 4 osobola okwebakibwako abasajja 4 mu wiiki emu nga bonna banjawulo tomanyi na buli omu gy'azaalibwa ku myaka 4 okyali mu complaini z'abampadde olubuto ne balunjija mu lwampaka
bawala bato bwoba wafuna omulimu nywera okole oleme kuswazibwa na kuswaluka mu bukulu oleme kutuuka myaka 4 ng'olaba nti okukyusa kkala y'oko n'obugalo obeere wabitangatanga kyekikola amakulu mu bulamu bwo mu myaka 4 baleme kutuuza mu bigambo omanyi kituuzisa abantu mu bigambo kimanyi byanfuna toyina makulu oli mukazi mukulu oyina abaana 7 buli omu na taata we naye oli babysitter w'omuntu banange tukolere nnyo obukadde bwaffe tuleme kuweebuuka na kutuuzibwa mu bigambo mu bukulu ono omukyala nzaala era muwe ekitiibwa naye kinkwasa ennaku nti ku myaka egy'obukadde bwe mukolerere obukadde bwammwe oleme kuweebuuka na kutuuzibwa mu bigambo ku myaka emikadde gino oleme kulowooleza mu kizigo oleme kubeera malaaya ku myaka egy'obukadde okyalowooleza mu kukwata ekizigo naawe ovuganye n'omulembe ku myaka 4 tolina wadde omudaala gw'ennyaanya mu Kampala olowooleza ku survivingira ku kigere ku magulu nze ndowooza mu bukadde bw'omukyala bayeesonyiwa abasajja ng'akuza baana be naye n'abaana bo bennyini tomanyi gye bali oweebuukana na byansi eno mukolerere obukadde bwammwe naddala mmwe abawala betuyambako okgenda e Saudi Arabia okola nga bameidi kakkano okolerere obukadde bwo oleme kuweebuuka nansi eno kutuusa kutuuza mu bigambo bukulu okole emyaka gyonna egy'obulamu bwo nga toyinza kutulaga wadde omudaala gw'ennyaanya e Uganda yeeyitanga mugagga talina wadde akasiisa Video z'olwaleero wezityo wezitambudde kandowooze nti nno ofunye mu kyosinga okwagala era bw'oba omaze okuziraba I expect you okuba nga okomentinga awo tumanye ki ky'otegedde ki ky'olowooza ku butambi nga buno wawe oyagala tukyuse tujja kuba nga tukikola mu bunnambiro kubanga munange yegwe boss what a boss says if abakozi tetusobola kuba nga tuddamu ate era nga mbabuuzako yonna gye muwangaalira abali mu Saudi Arabia abali e Jordan abali Qatar abali mu Oman abali e Uganda Kenya Tanzania mukola ekintu kirungi nnyo imbagala nnyo wabula ate nga nange yenze Shila Adita abeerayo and I'm probably sponsored by me nze noonya content gwe nina obaterawo waneno gwe manyi nti content abanyumira mugenda funamu ekyokuyiga ate era nange nfunemu ekyokuyiga wabula nga ate temujjanga okwo nga bwe nsimba mbagamba nti gwayagala okunkubirako ekyokola okimanyi gundi yange kweri Instagram page yange kweri genda wali eri ewali Shila Adita page ofollowing wona ofollowinga amasimu gonna g'okuba gajja kubanga gayitamu kubanga jjukira nange I follow you back amasimu gonna onkubira nja kubanga ingakwata tunyumye ku ki kyoyagala twogereko obulamu bugenda butya oyagala counseling I'll be there wabula nga tosobola okunsinkana ne ku mikutu emirala wabula mujjukire nze siddamu messages kino kankibaddiremu nze siddamu messages ne wojja mu inbox yange n'onsindikira messages I'm busy for messages kyobulaba mbagamba jangu ku Instagram page yange follow my Instagram page awo inkubira twogere voice to voice tumanye ekyokola twogere ku biki ebikusumbuwa oleme kufiira mu commenting I'm not going to see those messages kyobulaba mbagambye mujjeeri tubeerenga twogera wabula kammanyi ki kyolowooza ku butambi nga bunene bwenkoze gwolowooza Love Mase agenda kukola atya tolowooza nti nno Love Mase alina ekisirani ekimutambulirako bw'abanga yatugamba nti yayoza omulambo nga kituufu yagooza okimanyi nti nayinza okuba mu kunaaza omulambo bamuweeramu ekisirani ye gwolowooza Love Mase akomewo obukomi ku kyeyo atandika okwetegeka jjukira nabagamba ekyeyo ekisooka kisala trust me or not yenze Shila Adita katwesangeyo mu comment section ate era mulinde n'akatambi kange akokubiri kengenda okuba nga imbakolera imbagalanyi